abakulu badde nsaba bosi gyebaleko badde nsaba kukolerako kaawo katono funeko kama wange nsaba nkolerekaawo saba nzije nkoleko naawe awo
Laba mu kiseera kino tuli ku lusozi. Ekintu kino ekyabumbulukusa okuva era nga ezimu ku mmotoka ezibadde zikola omulimu gwawo okumuleeta mu kifo kino zisangiddwa eno nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga olaba zaayonooneddwa. Tekikakasibwa oba babadde bazivuga balamu oba si balamu, so ng'ate balamu. Mukama mulungi. Ndaba n'eri wakyaliyoko ku mmotoka endala, ndabayo skaveti endala sayidi z'eno nayo yabuuseemu. Omuntu kikakasiddwa naye mulamu. Bonna baba badde mu mmotoka bonna balamu, so tukyanoonya bana balatulabe. So kale kibi nnyo kanfu mbadde risiki y'amaanyi nnyo eri abantu ababadde kati. For example, omusajja oyo oba mumulaba ali waggulu gy'ali tamanyi nti eno wansi waliyo ennyanfa oba wali kubanga wabumbulukuka. Mu kaseera kano ekyo takimanyiiko, naye nga kyabulabe nnyo nnyini ddala. Bwe batugamba nti wabaddengayo abantu abawangaalira eno libagulire bbi libagulire kyamu. So embeera yeeno egenda maaso ekiteezi right now. Kasasire wamu yakala eno wamu yeekolamu emyala yeeyasaamu ne yeetemamu emyala nga bw'ogenda maaso n'okukiraba sayidi zizaawo. So owa wano ye yabumbulukusa oba wano wonna kabadde kasozi. Wabaddewo ayagala okuggyayo ekyuma.